Muterevu ku BBS telefina yaffe omulungi atulaba olunaku olwaleero atusinzidde ene munyonyo bwakedde wasuze otya abakedde okugenda okwiriba mu kibuga Kampala okwasaganya emirimu egy'enjawulo bale kubanga okeera emirimu ennaku zino bw'otakeera bagamba ennyonyi enkeeze yeri ensiriŋŋanyi keerako banno bagenda okutuuka nga gw'olina kewayoddeyoddewodda mu kaseera nga kano. Olunaku olwaleero Sumulula tusinzidde ebitundu by'eno emunyonyo abamanyi emunyonyo ku roundabout we tusinzidde abava side za Gaba abava ku Express abagenda e Mulungu wesinzidde wano mu nkulungo wakati kibuga Kampala n'ebitundu ebiriranyewo akasana katikedde okuvaayo gwagenda okubanga okwasaganya emirimu egy'enjawulo mbadde nkusaba wandibadde okeerako banno basimbudde dda gyempitidde okuva mu bitundu by'e Makindye okuyingira ekibuye Entebbe Road abantu bakedde okubanga bakwasaganya emirimu egy'enjawulo. Nkubiriza gwe Munnayuganda atulaba genda simbula kati ogenda okukwasaganya emirimu egy'enjawulo. Ensonga lwaki tusinzidde ku luguudo luno twazize tulambula amakubo ag'enjawulo gye tuyitira ogenda okukola n'okumanya waawe olina okuyita mu kaseera nga kano akanvaawo mpitewo ak'okumakya ogenda kutambulirawa mukadde nga kano negataako program Sumulula tutandise bwe tuti nja kuba nkusumulula ebisingawo ku bino kansooke ntolemu katono nnyo nkomewo. Weewaawo omulungi atulaba nga bwe nkutegeeza tuli mu bitundu by'ene munyonyo emirimu egy'enjawulo nkedde kulaba abakyala bakeera okulongoosa mu bitundu by'eno ng'olaba omuntu bw'obeera mu munyonyo ekibuga kirabika bulungi bwe kiba nga wantu wateeketeeke bulungi nnyo. Olunaku olw'enjawulo muganda wange Sula flexible abasinga mulaba eyo ku mutimbagano munnamawulire omutendeke twakedde tatera kukeera siteraga gwe mazima naye olwaleero nsazeewo mugenze ninokeera bwakedde Sula kwasaganya ensonga bwakedde wasuze otya nasuze bulungi soka okubombuzeeko amina ngonyogoga nkuzukusiza n'oŋŋamba bwe mutyo mukeera nga mugenda okukola BBS telefina wallahi nze bujo nzukukeezi sawa nnyo naye nga anyway nesimye nnyo okubeera ku program Sumulula ku BBS telefina amanya nze Sula flexible tugenda kuttaanya ensonga nnyingi nnyo nga ndi wamu nawe divorce. Owulira otya? Siwulira bubi alhamdulillah ndi good lwakuba empewo esose n'empita yitamuko but I'm okay. Weewaawo tusooke tunuulire mu bitundu bya Salama Road Munyonyo amakubo agayingira okuva e Makindye abava ekibuye ng'okozesa Salama Road ekkubo lyeno omuntu alina oddikozesa alina kuyitawa kuba gye tuyitidde enteekateeka bali mu kuzimba bali mu kutereeza ekkubo lino ebbanga lyonna Salama Road buli mungu agamba nti va ku Salama Road osookamu omuntu omulambuliramu ekisookera ddala Salama Road ye bw'ati bw'abeera bw'alabika kati nekkubo ligendera ddala paka ekibuye we twali twakazako ku Kobino yes liggukira ddala ku Kobino naye abasula ku Salama Road bafunye omukisa nti bali mu ddikola bafunye omukisa nti bali mu ddikola era ligendera ddala bulungi gyo nga wooliraba ebinnya bibadde bingi ebbanga lyonna era nga abantu bakaaba Salama Road ejjudde ebinnya naye kati we twogerera batuuse mu haafu yaalyo waliwo tuyitidde ndabye bayiwawo amayinja ga kolansi kitegeeza tubatanatera kubanga bayiwa kolansi ati kati basooka kugira myala gy'emyala ne giggukira ddala paka eringa ku Makindye secondary then kati ku luno oludda nalwo ne batwalira ddala paka we bayitanga ku PTC wa Mitanda kati then bagenze balevolinga kati batuuse ekiruddu naye ate eri okudda eri okutandika ku Makindye secondary okutuuka ekibuye ku Kobino tebannabakola ki. Weewaawo Sula flexible amawulire mangi Salama Road tujja mutambulamuko nga nga tudde eri tulambulemu naye nga we twogera environment wano mu Munyonyo bw'otuuka mu Munyonyo ekyebuuzibwa Sula flexible nga sinabagenda wala omuntu okuba nga abeera emunyonyo oba okuyitibwa ow'emunyonyo atandikirawa era akomawa ekisookera ddala okuyitibwa ow'emunyonyo oba okutte luno oluguudo lwa Salama Road tosukka kiruddu tosukka kiruddu bw'osukka kiruddu oba ku Salama Road oba mu Salama Road
zo oluguudo baluyita Salama Road ne waliwo ebitundu byobeeramu kati geza okuva ku kirudde okudda eno oba weemunyonyo waliwo empulira nga bali eri ewakuleeka naga mbeera munyonyo nedda era ekyo kibi nnyo nnyo era omuntu asaana kukyogera ate ku luguudo luno kati eno express waliwo wali eri ekitoogo kasomero kivuunuka bwoti ng'oyingira ku kyebusaabala wali eri kati awo ogamba nti kati nze nsula munyonyo kwayiwe awo oba okkirizibwa okukyogera kati bwodda eri omutungo simanyiwa kati awo oba weebusaabala oba weebusaabala awo wano mulungu kati wano oba ogenze mulungu okulya ku kyennyanja obeera munyonyera era obeera munyonyo oba n'ekyapa ate ekyemunyonyo ate ku saidi wano genda gaba olina kgenda paka ku autospa edda yayitibwanga autospa kati bagiyita Fizon Auto Eco Resort kati osukka autospa oba Fizon Eco Resort okudda eri oba wakugaba oba wakyennyanja oba weggaba ku mwalo gaba ku mazzi kansanga wa oba toliwe munyonyo kati oba toliwe munyonyo kale weewaawo tukyagenda amawulire olunaku olwebaddewo tujja twalabyewo press conference ya NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu buli yabadde press conference naye bye nasinze okuhighlightinga akasente akayitinga na mupa bikyali mu mbu nti ababaka bafunye obukadde 10 buli omu naye ababaka 72 okuva mu opposition abakuli abe NUP abe FDC tibavune bagamba kutekole ne basayininga Honorable Joel Sonyiwe yali ava Bungereza bakomawo mu Uganda yali agenze ne Honorable yatuuka wano ku nsonga eyo ababaka bamu ne basayininga twafunye tezo era tunakwatako tukkiriza nazikwatako ekyebuuzibwa wakati nga abalonzi batunuulidde ababaka obutalya okugamba nti balya ssente z'abalonzi ssente y'omuwomu obukadde 10 buno buli omu abulowooza mu ngeri ye tutunulire Kyagulanyi yavudde n'agamba nti essente ezo muziraba muzeegaane temuzikkiriza ssente ya kibi bw'omubakawo ku sayidi yeeyo kiri kitya okusookera ddala ekya Honorable Ssentamu Kyagulanyi nakisanyukidde ababaka be okubateeka ku nninga kubanga abako leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi nga akoze list ababaka abasayininze bali 72 aba NUP was it 68 then abana aba independent right so ababaka basayininga bo ne bakakasa nti Senate bana bakola ki tebanaba kuzifuna Zora kuba nti nabadde ntulwatulwa ku listinga mulimu besirabako ningamba atono ngalo omukono gwo teguliiko naye nenkizula nti mulimu ababaka abamu abatali nenga baweereza consent nti ffe tukkiriza emikono gyaffe gikole ki tujja kudda tusayininge nenga bayogerako nabo ne bakkiriza nti oba oli awo Senate bakola ki tebazifuna so bibadde mu speculations oba eŋŋambo nti ababaka abafuna miliyoni 10 era ababaka abasinga nga ngesira balisimbye nnyo mu babaka ba NRM nti bafuna miliyoni 10 naye tewannaba kuvaayo mubaka yeetongodde nti nze nazifuna ati nze nazifuna ng'emabegako wali eri balinga bafuna 2 eza togikwatako ezaki okitegeera bavangayo authoritatively ne bagamba nze nafunye era twalabako n'ababaka abamu abaali aba National Unity Platform like nga twaha Kagabo jjukira bulungi nnyo yakwata miliyoni bazaali was it 20 million n'azizaayo era nekikola amawulire mangi nnyo naye okuzizzaayo kwalimu gundi naziyazimpa nazikwatako saazikwatako obuzibu buva ku ati kyekiri kyangambe nti kati sente bayakibi kitegedde nti kyenkugambe nti sente bayakibi nti yazitwala mugundi mu ofiisi ya speaker mu kisenge ne bazimugobya nti ezo si zaffe zizzeeyo kati omusajja n'atagala ne miliyoni n'ekisawo kya ssente nga tamanyiwa exactly wakukikola ki wakukitwala kubanga ne gye yali azizza bamugamba wazifuna otya wano olina footage yonna nga tukuwa ssente so Honorable kye yagambye President Robert Ssentamu Kyagulanyi nti eyo ssente yakibeera ababaka abasinga obungi bakakasa nti tebannaba kubeera nga bafuna ku ssente ezo nejjukira nti ababaka naddala aba NRM bagamba President nti ennaku etuluma twagala ssente okitegeera titwagala ssente ennaku etuluma naye bikyali mu ŋŋambo sofa naye bikyali mu mbu bikyali mu
there is no smoke without fire biseera ebisinga tusobola okukola nti bikyali mumbu naye nga waliyo era kubanga because sula abamu bagamba akasente kano kaali kabadde kasiimu okuyisa tteeka ly'emmwanyi mbu bikyali mumbu President Museveni yavayo n'agamba nti akasente kana kafuluma kagenda kulambula emirimu egikolebwa eja PDM First Development Model mu bigambo byogerwa nti sente ezo buli omu ayogera buli omu akiteeka ku kike oli agamba ngu president yagamba sente za PDM ono agamba sente za mwanyi wakati mu mbeera egye tulimu tulina amendment bill ya UPDF Act 2025 egenda okuba nga ejja ku floor ya Parliament very soon buli omu wakati mu kaseera nga bagamba nti abantu ba bulijjo bajibwe mu kooti baleme kozebwa mu kooti y'amagye bateekebwe mu kooti ey'abantu aba bulijjo era okujevuddeko awo nga 3 January Supreme Court yavayo netegeeza nti emisango gyonna egivunaanyizibwa ba civilian gyandibadde gigenda mu kooti ey'abantu gigibwe mu kooti y'amagye wakati nga tukyalina ba foot soldier abalina emisango egyali mu kooti y'amagye nga gyalina okushiftingibwa gitwalibwe mu kooti y'abantu kyova olaba ennaku zino Colonel Dr. Kizza Besigye atwalibwa mu kooti ey'abantu emisango gyonna egyali eri gyashiftingibwa kati mu kaseera nga kano bagamba obukadde 100 amateeka g'enjawulo gayita buli teeka bagamba ligirako akasiimu bwe nga gwe sula olowooza buli kimu bwe kigirako akasente mu kaseera kano tuddawa kyekiddaku okusookera ddala nze nasanyuka ngenda kuzomeza lya 3 January ne tulowooza nti kino bakituwadde nga akasiimo kubanga abaana bangi babadde nga babakwata katugeze nga babobi yanga bakirewo kivumbi n'abalala abaana ba NUP n'abalala babakwata ne bateekako ne batwala emakinde ku kooti maaso naye nga mazima matuufu gali nti abo abaana tebalina kuwozesebwawo balina kubatwala mu kooti zino civilian court okitegeera so mu mbeera yonna kino kubanga president yavuddeyo ng'alinga reactinga ku ekyo abantu sente ze bali mu kwogerako biki UPDF byonna naye nze kyemmanyi oba kyensuubira nti bagezaako nnyo okulaba nga sente zino zisobola okuba nga zaafuluma ekituufu naye nga bali mu kulwanyisa kubanga kati bagasse ebintu bibiri bagasse biru y'emmwanyi bagasse ne eno mugunde eya amendment bill ey'abasirikale okuwozesa abaana mu kooti ey'amagye so nze ndowooza UPDF amendment bill 225 so bagezaako okulaba nga kooti eringa bano okwata Elon Kiza bagezaako okulaba nga baagala nnyo okunafuya maybe bano abalala kubanga bo baali bataddewo embeera nga bayigira ddala nti bannayi wano Besigye soka Besigye bamukwatira Kenya n'engeri gye bamukwatira teyali oba oliawo teyali nambulukufu kati wakati mu kwewozaako ne bagamba kabekole ki waliwo lisiti sula eyafulumye mu Daily Monitor abakkiriza okusinziira ku opinion poll ya Daily Monitor ababaka abamu abakkiriza waliwo abakkiriza waliwo n'abaaganyi waliwo lisiti emu yafulumye nalabyeko ababaka ab'enjawulo kuva mu NRM abasinga olaba nga bagamba yes abalala bagamba no abamu bagamba no kati bwe tutunulira abamu ku babaka sijja kubamenya bonna bamalayo naye nga simanyi ku telefayina ku screen Saimo n'abakulu ababatera ebifaananyi ebiriko lisiti eyo ndabyeko Honorable Chris bali omunsi wa NRM yasookera ddala yagambiddewo ddala yes tulabyeko Mathias Mpuga wa NUP tanaba kuwandowooza abamu bakkiriza naddala ndabamu NRM esinga obungi bali ku yes ababaka aba opposition abasinga era ndaba bo tebalinaawo abamu bagamba no tetukkiriziganya nakyo abamu be bagezako mu kaseera kano gwe nga gwe munansi omulonzi bwe tutunulira wano eno just opinion poll ya Daily Monitor ono yes no ku floor ya Parliament binasigala nga bwe bitubiraba wano mu lupapula luno
wano tusobola okukiraba nga bwe tukiraba naye ate wali eri ku floor ya Parliament bikyukamu okitegeera kubanga wana abasinga bano oba NRM bagamba nti yes because the sente zino zitambulira nnyo kuba NRM okitegeera bano aba opposition abasinga obungi bagamba no but sinalabayo like katulinde ku floor ya Parliament awo tujja okulabira ddala nti kati bannange Mathias Mpuuga wange honorable agambye no nga nekakasa but this one eno eringa opinion poll just like si kirowoozo kyoli nti yayogedde ne bo bali mu kutebeza nti Mpuuga yasobola kuba nti yagambye no naye katulinde ku Parliament byonna bigwera wali eri n'atera na wane eri ku floor ya Parliament tosaayo nnyo kifuba kubanga nayo kubanga ekisooka NRM erina ababaka bangi okitegeera erina ababaka like 550 something 529 ababaka bonna ba Parliament okitegeera nejjukira nti waliwo we bakubiddeko amasimu ku babaka 5 kamalula bano babaka 5 bakubiddwa akabaka 243 kati kyetulina okumanya nti bano be bakubiddeko baba nga bali ababaka 529 nga bakubiddeko ababaka 243 kati bano be batakubidde bakyali awo should we send bano be bakubidde be already be bafunye 10 okitegeera so tulinde wali eri ku floor ya Parliament kubanga kisobola okubeera nga buli omu nagamba no ne wali eri oli najja the eyes have it oba bate bakyogera so ebintu tebikyukira mu kaawo mpola naye nga embeera bwetyo bweri omulabi wa BBS Telefina tusinzidde bitundu ne munyonyo tuli wano munyonyo tusinzidde mu roundabout tusinzidde tutunulidde naddala ensonga ezikwata ku bantu b'emunyonyo n'amakubo mu batambulira ensonga lwaki tukedde wano nako olwaleero tukuweereze nga tusinziira wano BBS Sumulula ajja kuba mpumulamu katono nnyo ate tukomawo n'ebisinga ku bino tovaako